nate mugambe nsanyusi nnyo okulaba oluganda bali nnyo okutuuka era okoze bulungi nnyo ddala mukama ffe yebazibwe bannemwe bali nnyo okujja mu kkanisa mwe bali nnyo obutabeera mu bitanda eri abaliyo obuliri bwawoomye ne butuuka we bwayise n'ekkanisa ne mwema n'okujjamu munneebalize mugambe we bali nnyo obutalemera mu kitanda w'oluganda bangi balemedde mu bitanda byabwe kubanga bwa buguma mukama yebazibwe mukama tumwebaza bannemwe bali nnyo ne Friday abaaliwo akawungeeza ak'ekiro bameka abaaliwo bannange Friday bameka abaaliwo wano muwone ku mikolo tubalabeko twabalabako mujje banne tusabenga tunoonye Katonda mukama ffe yebazibwe tulina okumunoonya paka mukama ffe yebazibwe twalina akadde kaali kalungi nnyo ne tunoonya Katonda paka budde kejenge mukama ffe yebazibwe era twebaza mukama nti atukola bulungi tetwali bangi nnyo naye abo abaaliwo twebaza Katonda mukama yatukozesa nga ebibya n'ekyokubiri njagala okubaaniriza guno omwezi okutandisa ogwa March ogwa Grigori nabagamba nti tulina kalenda ziri bbiri kalenda ya Grigori eya March February August biki n'ebigenderera awo bwe bityo naye Bible erina kalenda eyaayo guno omwezi gwa mwezi gwa-12 omwezi ogwa Ada naye omwezi guno mutugenda okubuulira enjiri ng'ekkanisa mukama ffe yebazibwe tugenda kukola tutya tugenda kubuulira njiri njala obuuza akulinaanye gwe oteeseteese otya okubuulira enjiri guno omwezi oba guno omwaka mumbuulize tomutunuli mbuuza akulinaanye maama taata oteeseteese otya okwetaba mu kubuulira enjiri bagamba batya naye temuwa maanyi tujja kgenda tubuulira enjiri kale mukama ffe yebazibwe olw'ekyo tugenda okusomesa ku mutwe nayise yambala engatto ez'okubuulira enjiri kola otya yambala engatto ezaki ez'okubuulira enjiri mukama ffe yebazibwe tugenda kulaba nti engatto ez'enjiri ze tulina okwambala mu biseera ebifaanana bwe biti era gwe nange kitugwanidde okugenda okutambuza ebigere byaffe tugende tubuulira enjiri jjukira omwaka gwali mwaka gwa 2022 tugenda okubuulira enjiri ne tutambula waggulu eyo emasooli eyo waggulu eyo olwatuuka eyo tubuulira enjiri kati nga Pawulo ono tutambula naye naye nga Pawulo alina omuze nga otuuka okubuulira enjiri 1:2 n'omusumba wange naye waali era aliwo oli wali nengamba ne Pawulo lwaki onanga bw'otyo kakati ntusanga omukyala ono yali muweereza mu kkanisa emu nga ziri sayidi eyo emasooli n'amugamba gwe nno oli wano naye omusumba wange naye wuuli abuulira enjiri omukazi n'agamba omusumba naye atambuza ebigere n'abuulira enjiri n'amubuuza lwaki oyogera bw'otyo n'agamba nti mu kkanisa eyaffe omusumba waffe talinnya ku ttaka kuba ye musajja wa Katonda era ye bino tabibeeramu era omukazi n'agamba bwebanga musumba njala kumulabako mukwateko ne mu ngalo nkakaze nti kituufu mba ndi awo omukazi ng'atuuse n'agamba bangambye oli musumba kituufu ne mugamba nnyabo kituufu nambuza ekyokubiri kyogamba otambuza bigere okuva gye muvudde eri ekomamboga okutuuka wano ne mugamba kituufu bannange mukama atusaasire tubuulire ki enjiri teriiko musumba teriiko ndiga teriiko ono mukulu nnyo mu byobulokozi nedda naye ffena kitugwanidde okubuulira enjiri eno era nekino kankiiseewo nti teriiyo kye tusobola kukola ekibeeramu kwagala kwa Katonda ng'okubuulira enjiri okwangula emyoyo okubuulira enjiri kwagala kwa Katonda namba emu mukama ffe yebazibwe lwaki mukama tayagala bantu be
bazikirire olw'obutakkiriza bulokozi bwe, naye ayagala babuulirirwe era bakkirize bamusembeze mu mitima gyabwe nti ye Mukama nga Hajjara bw'akoze olwaleero. Mukama ffe yeebazibwe. Era omutwe gwaffe gwego, yambala engatto z'okubuulira enjiri. Sande yaggwa twali mu Yokaana 3 nga tulaba omusajja ono Nikodemo yali musajja munnaddiini, yali musajja w'amaanyi, era nkakasa Nikodemo ono yali musajja muwanvu nga naggwano. Naye omusajja ono wadde nga yalimu olw'eddiini era omu ku bakulembeze ab'eddiini, ensonga y'obulokozi yali tagitegeeranga. Era ye ensonga lwaki yasooberera akawungeezi ekiro agende ewa Yesu gwe yeeta Rabbi amunnyonnyole ensonga eno ey'obulokozi. Nikodemo n'abuuza Yesu nti naye bino eby'okuzaala omulundi ogwokubiri obikola otya? Yesu n'amugamba tosobola kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda nga tozaaliddwa omulundi gwakubiri. Kyava amubuuza, nze omusajja omukulu ayina ne ebyo si byange. Kigudde wange nina kyenkutteko? Okay, baŋŋambye tuli bulungi. Mukama yeebazibwe. Mbadde ngamba nti Nikodemo ono yali ayagala okunyonnyola ensonga eno ey'obulokozi. Kati n'abuuza, nyinza ntya okuddayo mu lubuto lwa mama wange n'enzaalibwa omulundi ogwokubiri? Yesu kyava amugamba, tolina okuzaalibwa omulundi ogwokubiri mu mubiri oba okwenenya ebibi byo. Era ne bagamba ku Sande eyo nti kitugwanira okuzaalibwa emirundi ebiri. Ogusooka gwe kuzaalibwa mu mubiri, maama wo bwe yakusindika n'ozaalibwa, kyekisooka. Ogwokubiri kwe kuzaalibwa omulundi ogwokubiri mu mwoyo oba mu bulokozi, kwe kwatula kukwenenya ebibi byaffe nga Hajjara bw'akoze olwaleero. Era awo bwe kutuuka okufa, tufa omulundi gumu gwokka, tufa mu mubiri gwokka, naye omwoyo gubeera mulamu ennaku zonna. Mukama ffe yeebazibwe. Yensonga lwaki atanaba kuza mulundi gwakubiri, atanaba kulokoka, alifa emirundi emeka? Ebiri. Ogusooka alifa omubiri, ogwokubiri gwe mwoyo. Naye Mukama tumukubireko mu ngalo, eyatulokola n'atulokola tulifa omulundi gumu gwokka, tumukubire mu ngalo ez'amaanyi. Haleluya. Mukama yatulokola oyo ow'ekisa ekingi. Era okusande bwe twakoma Nikodemo waffe mu Yokaana essuula ey'okusatu. Wiiki eno yennyini guno omwezi gwe nnyini tutandika enjiri kasiggu mu Kkomamboga muno nga tuva nju ku nju. Mukama ffe yeebazibwe. Okuviira lunaku olwa Mande paka olunaku olwokutaano tujja kubeera Magere. Bannanga ab'e Magere twabawa emmotoka ebaleeta ne mujja abantu 3-5. Abantu bali luddawa, tugenda kukomawo ku mulyango. Bonna abaalokoka tudde tubakyalireko, tubabuuzeeko banne muli mutya, enjiri egende mu maaso. Buli wakutaano ojja kubeera nga Magere, n'ennaku ezisooka zinennya ojja kubeera nga muno mu Kkomamboga. Wonna twala tugende ku mbizzi, ku mbuzi, biki ebyo, abantu babuulire enjiri. Mukama yeebazibwe. Twali tulowooza nti bw'obuulira enjiri omwaka gumu kiba kiwedde, naye twagenda okulaba nti mu Kkomamboga muno bw'obuulira enjiri guno omwaka oguddako eri abantu abapya abajja mu kyalo ate nga bangi. Kakati abo twagala tubatwalira amawulire gano amalungi ag'enjiri ate obutakoowa. Teriiyo kkanisa ebuulira kigambo kya Katonda n'eviiramu awo. Ekkanisa yaffe tugenda kubuulira enjiri paka Yesu lw'alidda. Era gwe mutima gwe tulina ku kino ekyalo kyaffe ekyokubuulira enjiri. Kakati bannange kino nakyo nkyogere nti buli omu ku ffe tulina obuvunaanyizibwa. Okubuulira enjiri kwe kuyitibwako okusookera ddala ng'omaze okulokoka. Nti Mukama yagala abo b'omanyi n'b'otamanyi nabo obabuulire ekigambo kya Katonda. Mukama tayagala abantu kuzikirira kugenda mu geyeena olw'obutakkiriza, naye Mukama atuwa obuvunaanyizibwa obwo gwe nange tubuulire enjiri. Tugenda kukola tutya bannange okutandika olunaku olw'enkya? Kisookera ddala
kyosobola okukola gwe nange kwe kusaba. Osabe abatannaba kulokoka balokoke, abatannaba kukkiriza Kristo bamukkirize. Omwana ono muyambeko Uncle Paul. Nja kwenda musajja mubulizi wa njiri. Si mubulizi wa njiri oyo? Soma tubabeera. Mukama favors. Mbadde mbagamba nti kisokera ddala tusabe Mukama alokole. Ensonga y'okubuulira enjiri si ya mubiri ne ya mwoyo. Bwe tumala okubamba mu nsi ey'omwoyo, olwo nno enjiri neryoke katagga. Mukama favors. Tuwangule mu nsi ey'omwoyo, tusabire emyoyo gyonna abatannaba kulokoka balokoke, abakyala abawakanya enjiri bagikkirize, ababalala bakakkane, abalina emitima ng'egy'amayinja nabo bawole gifuuke egy'ennyama, bawulire ekigambo kya Katonda bakisemu ekitiibwa. Bangi ku bo balina amalala mangi g'abasukkuluma, naye ng'ate mu njiri mwe bafune obulokozi. Mukama favors. Kati n'ekisookera ddala kimadde ngamba nti tusabe Mukama alokole abantu be. Twafuna omukisa oba nafuna omukisa weekend okubuulira enjiri omwami bamuyita Joshua Owinya tuba twogera Mukama nangamba naye ntabuliranga njiri. Tugitandika mpolampola ekigambo ky'enjiri tugenda okumaliriza nga Joshua akkiriza Kristo ng'omulokozi we. Mukama affe yeebazibwe. Temukubye mu ngalo. Kakati kankubuuze, mbuuza akulinaanye. Weekend ewedde wawongolayo omwoyo ogumu eri Kristo Yesu. Kwa guno omwezi ye katala. Buli wiiki omuntu ki mulala. Muntu omu bane tunula akulanye mugambe eno week njalange Mukama ampa amaanyi mbulinjire omuntu omwalo okukera jene mu kanisa obanga jja mu service eddako gamba kulinanye mugambe eno week njala Mukama nanga ampa amaanyi nange mbulire ku njiri abantu balokoke mugambe kulinanye yatula ine namwe mulite mumpa amaanyi mulinga ababayemu amazzi babayeka amazzi nga mujja. Twagalaga buli week bwe tubuuza bannange bameka abalokose nga bantu we bali. Owanga jja mu service eddako Joshua Owinya. Era ne ku Lwokusatu tuba tulwo nga tumaze okusaba mwana muwala bamuyita Nyaligenze Mukama ziyukiza bamuyita Nadundu naye n'alokoka. Nze eno wiiki ewe nabakati emyoyo ebiri girokose. Mukama affe yeebazibwe. Bannange twekolemu omulimu temugayaala kubulira njiri. Kakati nekya kitulina okukola kwe kubeera nti nno bw'obanga tusobodde kujja wano kubulya naffe enjiri tetujja kukunenya, naye gy'oli eyo gy'okolera mu katale gy'okolera ku ofiisi gy'okolera gw'olina okubeera kitangaala. Tugamba musumba enze sijja kusobola kujja kubulira njiri kubanga obudde sibulina. Kale naye gw'otuula naye mu katale ku mudaala oba gw'otuula naye mu ofiisi oyo gw'oba obulira enjiri. Kyolina okukola kyokka wamala okukkiriza tutegeezeeko nti bannange abooluganda gye nkolera eyo mu palamenti, gye nkolera eyo mu pepsikola, gye nkolera eyo wereva owooluganda gundi alokose. Mukama yeebazibwe. Oba ku university oba gy'osomera oba gy'okola ki eyo gy'oli bane mumpe ku maanyi eyo gy'okola gy'otambulira. Tojja wano tetukwetaaga na kwetaaga naye eyo gy'obeera eyo buulira enjiri otuwa amawulire nti abooluganda eryowooluganda azze nakkiriza. Nekyo kisobola okukola guno mwezi kwe kuwaayo. Enjiri yeetaaga ssente. Twagenza okubala mu budget ya guno omwaka okubuulira enjiri guno omwaka nga twetaaga obukadde 16. Meka? 16. Naye ng'ate eri ebyetaaga ebirala bingi ebyekkanisa. Twala kumalayo bbanja ly'ekkanisa, twala kuzimba, twala kumaliriza wano wansi, tukoye kino kikape, twala kuteekamu kannyininyini kani ka tayiro k'olinnya kuno gamba keeko oba ka granite ako. Naye tusobola kubikola byonna.
kati enjiri yeetaaga ensimbi. Oluganda bayo kyowaayo, onootugulirayo amazzi, onootugulirayo ebitumbuuwa, olina engoye zotakyayambala, kuba nje twala okubuulira yenjiri ey'omwoyo naye nga teyamba n'omubiri. Twambaze abatalina ngoye, tuliise abatalina mmere ya kulya. Mukama yeebazibwe. Yenjiri eyo gye twagala okubuulira. Kati n'olwekyo tusobola okusaba, tusobola okubuulira enjiri, tusobola okuwaayo. Era ng'omwezi gwenda okuggwako tujja kubeera n'obujjanjabi, medical camp. Tusabye abantu batuyambeko, abasawo ab'enjawulo, abakola ku by'amaaso, ebyamannyo, abakola emibiri gyonna, abakola biki byonna ebyo. Naye nga ekigendererwa mu kyo njiri. Eyo kampu ddobo. Kiki? Ddobo. Twagala abantu balokoke. Mukama ffe yeebazibwe. Kati n'olwekyo gye tugendamu ebyo guno omwaka. Bikula Bayibuli mu kitabo ky'Abaluumi 10:15. Abaluumi 10:15. Tujja kusoma ennyiriri bbiri zokka olunaku olwaleero. Tujja kusoma Abaluumi n'Abaefeso 6. Oba otusewo gamba nti amiina. Abaluumi 10:15 lugamba bwe luti: Pawulo awandiika ebbaluwa eno eri Abaluumi. Era Pawulo awandiika ebbaluwa eno nga ava mu kitabo kya Isaaya 52:7 nga abuuza ekibuuzo ate n'akyeddiramu ye mwennyini. Abaluumi n'abawanika n'agamba bw'ati: era balibuulirwa batya bwe batatumibwa? Nga bwe kyawandiikibwa nti engalo zaabo balungi babuulira ekigambo eby'emirembe, okubabuulirira ebigambo ebirungi. Pawulo agamba banaabuulirwa batya nga tebatumiddwa? Kati n'addamu n'agamba nti ababuulira ebigambo eby'emirembe, ababuulira ebigambo era ebigambo ebyo ebirungi. Ebigambo ebirungi bino byayogerako eby'enjiri, bigambo eby'essanyu, ge mawulire agatwetera okumanya Kristo Yesu ng'omulokozi waffe. Pawulo abagamba nti kitugwanidde ffe okutwala amawulire gano eri abo abatagamanyi, oba okubuulira enjiri eno eri abo abatamanyi Kristo Yesu ng'omulokozi waabwe. Pawulo n'addamu n'ayogera ekigambo ekirala, Abefeso 6:15 n'agamba nti nga mwambadde n'engatto mu bigere byammwe nga mugenda okubuulirira enjiri ey'emirembe. Pawulo ayogera ku kyambalo ebyokulwanyisa, n'ayogera ku seppeewo oba enkofiira ebeera ku mutwe, n'ayogera ku kiziyiza ekifuba, n'ayogera ku ngabo, naye n'amaliriza ayogera ne ku ngatto ez'omu bigere byammwe nga mugenda okubuulira enjiri ey'emirembe. Mu byawandiikibwa bino ebibiri byombi eryegambye Abaluumi ebigambo eby'emirembe, naye ate mu Befeso n'agamba nti okubuulira enjiri ey'emirembe. Abooluganda, ensi gye tutambulemu olunaku olwaleero yeetaaga okuwulira enjiri eno ey'emirembe. Enjiri ereeta essuubi. Abantu baliwo nga balindiridde amawulire amalungi okuzibwamu amaanyi. Embeera ze bayitamu zibanyigiriza, bali mu maziga mangi, bali mu kukaaba, wadde ng'oluusi baba n'amalala mangi ne balaga nga byonna biri mulaala, naye amazima gali nti tebiri. Naye enjiri ey'obulokozi, enjiri ereeta essuubi gye baagala okumanya eyo, ate agiina ye ggwe eyalokoka n'onaazibwa musaayi gwa Yesu, n'ojjuzibwa Mwoyo Mutukuvu, n'oweebwa erinnya erya Kristo Yesu,
n'ofuuka omwana wa Katonda era nga n'obujjajja bwo bwakyuka kati nga jjajjawo ye Ibulayimu. Gw'olina amawulire amalungi ge beetaaga kati ago amawulire tobeera mukodo waago, gatwale bawulire enjiri. Bwe banaagiwulira nga gwe bwe wakkiriza nabo bajja kukkiriza bafune emirembe. Bantu bangi bali eyo ng'ebibasibye bingi, enjegere zibasibye, omwenge gwafuuka omwenge, abalala busungu, fitina, kwegulumiza. Ekijja okubasumula kiri kimu kyokka, yenjiri ey'emirembe. Amaka mangi ennaku zino gaalumbibwa obutali butebenkevu. Omwami n'omukyala tebakyayogera, ntalo ze ziri mu maka. Oli ayogera ebisongovu, nono n'amuddamu n'amwanukula. Ago amaka geetaaga Yesu, geetaaga obulokozi. Tuva mu bika nga tuyinza kuŋŋaanya abasajja mu kika kyammwe basajja 5 omulundi gumu, oba bakyala 5 omulundi gumu. Lwaki? Enjawukana zaayitirira obungi. Naye Mukama atugamba gwe nange tutwale enjiri eno ey'emirembe. Yensonga lwaki guno omwezi ogwa Maachi tuguwaddeyo eri Kristo Yesu atuyambe tubeere abakazi n'abasajja abagenda okubuulira enjiri mu buli kifo kyonna Mukama kyatutaddemu. Amasomero gye tusomera, emirimu gye tukolera, ebyalo kwe tutuula, amaka ge tuvaamu, emirwano gye tulinaanye, gyonna tugenda okubeera tubuulire enjiri. Oba oli mu takisi, oba boda yakututtako, oba oli buluddawa, Mukama atukwateko tubeere ababuulizi ab'enjiri. Mukama yeebazibwe. Olunaku olwokutaano twali wano mu overnight. Twamala essaawa zaalinga 11 nga ngamba Musumba Joseph tumalirize kuba nina ekibiina, nsoma ku makyaku buli lwa mukaaga ssaawa 11 mbeera mu kibiina online. Kibiina kigwa ssaawa 2 ez'okumakya. Bwe kyamala okuba ssaawa 2 ng'otulo tundi bubi, naye twali tesite okulongoosa oluguudo lwaffe oludda ewaffe ekyalo kyensulako, ate ebuzibu nze mukulembeze waabwe. Kakati otulo tuntawaanya nenga tunokukwata enkumbi, tulongoose ebinnya tubizibe, tulime tujjo biki tugolole. Naye mukyo Mukama n'annyamba nti kyalina kyo kiseera kyakubuulira ate enjiri. Mukama ffe yeebazibwe. Oba okulaga enjiri ey'ebikolwa. Omanyi enjiri ebulya mu bintu bingi. Tuyinza okubuulira enjiri mu kusaba nogamba Mukama watu balokoke ey'emu. Ekyokubiri yenjiri ey'ebikolwa nga tobuulidde muntu nno njala olokoke, naye nga bw'abanga akulaba ebigambo ebintu by'okola biba weewaawo. Mukama yeebazibwe. Ebikolwa bannange gy'osula ku mulirwano bayinza okukakasa ni mazima ddala oli mulokole oba bakubuusabuusa. Abamu ku ffe bayombi, ffe abawakula entalo, ffe abalina olugambo nga tovaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Ne bagamba ono bw'aba yalokoka nange mazima ddala nalokoka. Mukama bannange atuyambe. Gwakeerewa ku mulimu, gwalina olugambo, gwalina olulembe. Mukama atuyambe nti ebikolwa byaffe birage ngani? Yesu. Mukama yeebazibwe. Kati Mukama atugamba nti tutwale amawulire gano amalungi. Amawulire amalungi ago ye ggwe agayina. Bw'oliba tugoogedde n'obuli abalala ekigambo kino, gwe ne Katonda wo muli bimaliriza ku lunaku luli olw'oluvannyuma. Kati nyala kugyamu ensonga zino 3 olunaku olwaleero ze tuyiga mu zino ennyiriri zitusomye mu Bayibuli. Ensonga esooka, engatto oba ebigere bitambuza enjiri bitambuza makula. Kubanga enjiri makula. Enjiri yetulokola, enjiri yetuwa essanyu, enjiri yetulaga
yetulaga Kristo Yesu era enjiri eno yeritutuusa mu bwakabaka bwa Katonda obutaliggwaawo. Ebigere ebyo Mukama bye yakuwa birina okutambuza amakula ago ag'enjiri. Twebaza Mukama nti twalokoka. Tunaba kulokoka bino ebigere batwalanga mu disco cha netugazina paka budde kejenge amazina ng'ebigere bisula mu ngatto. Banange siwe kiri siwe kyali naye kaakano Mukama yatulokola nti ebigere ebyaffe tebisula mu ngatto kubeera mu disco, bisula mu ngatto nga tuli mu maaso ga Mukama tumusinza overnight prayer nights. Era ebigere ebyo ne tubikozesa okutambula okutwala enjiri ya Katonda. Ekitegeeza ebigere byo bya bunnabbi nti mu byo biina amakula abalage beetaaga, era amakula ago yenjiri ey'obulokozi, yenjiri y'emirembe, yenjiri erimu essanyu, era yenjiri eyo erimu essuubi abantu gye banoonya. Ebigere byo Mukama yabikuwa omukuffe tunulira ebigere tetubyagala. Mukama ate wampa ebigere ebibi anti laba kannaswi laba nekene ebyo biveeko, wafuna ebigere ebisinga obulungi kama nti amiina. N'enjala ze ziizo kyolina okukola kyokka kuzirongoosanga bulungi. Mukama yeebazibwe. Omukuffe tulina enjala wetaaga mbazzi naye Mukama yeebazibwe kuba Mukama yazikuwa eri abataziina. Tomubuuza akulinaanya waayo enjala zo wetaaga mbazzi oba kijjambiya. Tomubuuza. Naye ebigere ebyo wadde nga birina enkyakya kale teziri tukuliko nkyakya. Mukama yeebazibwe. Ebigere ebyo bitwale bibuulire enjiri kuba mu byo bitwala amakula abalage beetaaga. Ekyokubiri, ebigere oba engatto ebiyimirira ku lw'enjiri bisobola okunywerera ddala ku njiri eyo nga tebiseeredde. Abefeso atugambye bulungi mu kusoma olunyiriri olwo, Abefeso 5:15. Paulo yagamba bw'ati, kadde musome gundi eyo 6:15. Paulo agamba nga mwambadde n'engatto mu bigere byammwe nga mugenda okubuulira enjiri ey'emirembe. Kati ebigere ebyo buli bibeera nga biyimiridde tebikankana kubuulira njiri, birina okubeera nga bigumu w'oyimiridde. Abooluganda, buli lwe twewaayo okubuulira enjiri ku bigere byaffe, Mukama atuwa obuvumu ebigere ne biyimirira, n'otakankana n'otatya. Manyi nti omulabe akozesa nnyo okutya mu kubuulira enjiri. N'oyimirira nga oyimiridde olenga akankano gamaha n'agibulira nti n'enjiri tokitya. Enjiri y'amaanyi, yimirire owooluganda, ebigere bijja kuguma, bijja kuyimirira. Oyimirire ku magulu gambe nti Yesu yandokola. Era mu ekyo Mukama ye nga yaliwo ekisa ekingi ajja kuyamba onyweze ebigere ebyo oba onyweze engatto ezo ez'enjiri zibeere nga bwe ziyimiridde waggumu, olwo nno olangirire ekigambo kya Katonda. N'abakiwulira bakiwulire kibakakkane mu vi bakkirize Kristo ng'omulokozi waabwe. Teriyo omuserikale agenda kulwana nga engatto zayambadde zisagaasagana. Engatto zaffe z'obulokozi tuzisibe zinywere. Mukama yeebazibwe. Tutambule ng'abasirikale ab'enjiri, era enjiri tugitwale eri Kristo Yesu, brother, eri abantu gye bali eyo balokoke. N'ekyokusatu, engatto zino oba ebigere bitwala obwakabaka bwa Katonda, bitwala obwakabaka bwa Katonda mu maaso, si mabega. Tutwala kudda mabega, twagala kugenda mu maaso, kubanga mu ekyo mwe muli obwakabaka bwa Katonda obutaliggwaawo. Abooluganda, tuli mu nnaku ez'oluvannyuma nga Yesu Kristo anaatera okudda, nga kitugwanidde gwe nange okubuulira ekigambo kya Katonda mu buli ngeri yonna, awatali kwekwasa nsonga ndala yonna oba okwewozaawozaako.
bw'obanga omanyi okutyamu Mukama mugambe mpa obuvumu olwaleero omusajja ono mubulire enjiri omukazi ono mubulire enjiri ne bw'anaaba awakanye nja kuddayo enkya nga tulemerako. Abamu kufe tumenyera kulemerako naye ate bitwagala ebirala tulemerako. Kankuwa ekyokulabirako eri abasajja abakwana abakyala n'amugaana agamba nze sikwagala. Omusajja n'agamba gwe nno nja kukomawo n'enkya. Waliwo omusajja omu yali yeewaanawaana n'agamba nze omukazi kaavu nampuliriza nampa okutu oyo nga mumaze ne wabeera mukambwe ate nga yalanya abakyala abakambwe. Bw'abanga asobola okukola ebibi bwe bityo bannange amawulire gano ag'obulokozi naffe tweweeyo ku lwa Yesu. Amina temala eyo. Naffe tulemereko. Abakwana tukwana ne tulemerako. Nange abantu bwe nali kuwange nalemerako. Kakati ali wange talina gy'alaga. Naffe enjiri tulemereko. Wadde ng'omusajja oyo mutamiivu ku mulirwano lemerako. Haleluya. Tubuulire enjiri enerokola abantu abalala. Mukama yeebazibwe. Katwewunye abagwana tebaba na bakatonda babeera mu byabwe kwematiza bokka na bokka naye ne balemerako ne bawangula ate kati ffe olw'enjiri. Haleluya. Mukama bannange atuyambe tutwale obwakabaka bwa Katonda mu maaso. Era Mukama amanyi nti nno gwe nange tubeera abakazi n'abasajja abeewaddeyo okubuulira enjiri. Njala okubajjukiza bw'obanga ogenda kubuulira njiri kiki olina okukola? Biki ebitwetaagisa okubuulira enjiri? Muzikirize mbitemeteme mu bwangu. Ekisooka saba. Mukama mugambe nkwegayiridde mpa obuvumu n'omwoyo w'amagezi. Ate kirungi okusaba kuno kwo ne bw'obanga oyogera naye okyasobola okusaba nga tamanyi nakumanya nti nogw'osaba mu mutima gwo. Si bwe kiri bannange? Tusabe Mukama mugambe nyamba mpa obuvumu, ompa amaanyi, mpa omwoyo mutukuvu, mpa omwoyo w'okutegeera n'okwawula. Kye kisooka. Ekyokubiri, beera wa kisa eri okubuulira enjiri. Sooka omubuuzeeko. Tumula agamba gwe walokoka ogenda mugaye naggwe. Eyo tebeera njiri. Mukwane, sooka omukwane. Owaye webala emirimu muganda wange. Yona kutambudde otya ennaku zino. Ye abaana baddayo ku masomero. Tandikeeyo mpolampola nga weebuzaabuza. Paaka otuke ku kinyuso gameka yiwuluganda. Walokoka. Yesu ali mu mutima gwe. Oba mumpuliriza. Kisooka ki? Kusaba. Ekyokubiri kola ki? Kwana. Kola omukwano ogwo. Omubuuze embeera z'ayitamu, obulamu bw'ayitamu, obeere wa kisa. Kati waliwo ekitongole bakiyita Evangelism Explosion. Era nina baaji eno, nina jambala guno omwezi gwonna baagimpa. Kuliko ebibuuzo bibiri. Era ekitongole kino bansaba mbeere ku boodi yaabwe, ntula ku boodi yaabwe mpeereza. Ekitongole kino kyo kya njiri. Kikkiriza nti no enjiri esobola okubuulirwa ng'obuuza ebibuuzo bibiri. Ng'omaze omukwana mwogedde biki? N'omubuuza ekibuuzo kisooka. Owange, senga ofudde. Kitiisa ekyo naye nga tege mazima. Osobola okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Omuntu n'okufuna ekyokulabirako n'ogamba senga
ekizimbe kigudde oba singa tukubya amatasi wano okakasa sokina bwakabaka bwa Katonda omayinza okugamba ye nkakasa n'omubuuza lwaki nagamba nze ndi mukatuliki nabatizibwa oba nasiramuka bankolera dduwa nkakasa bwaddamu bw'atyo kodda ku kyokubiri omubuuza okay kale senga otuuka ku mulyango gw'eggulu Mukama n'akubuuza n'okonkona Mukama nzigulirawo ntuuse nze Semakookiro Andereya njagala kuyingira mu ggulu lyo Mukama n'akubuuza lwaki bangwanyiza mu ggulu lyange muddamu akisaki abo bajja kuddamu bagambe kubanga nabatizibwa oba natula amasakalamento oba abaprotestant batwala batya bakiyita batya bakola kiba okay kimbuze nja kijjukira kakati awo wootandikira tolandaga bingi mu kiro Yokaana 3:16 Bayibuli egamba nti Katonda yagala ensi eno n'okuwaayo n'awaayo omwana wo mu Yesu Kristo toyamukkiriza aleke okubula n'afuna obulamu obutakola ki butaliggwaawo nti Yesu teyaleeta ddiini yaleeta bulokozi wandyagadde okwandiza Kristo ono ayingire mu bulamu bwo bw'agamba nti weewaawo ng'omukulembera mu ssaala y'obulokozi bw'agamba nti mpaamu akadde era mugambe njala kusabira omusabira ki Mukama ngeri omulaga amazima n'ekitangaala n'ekyokubiri musabire ebyetaago bye mugambe ye ebyetaago kibyoyina abantu basabira ebyetaago awo njala kusabira ebyetaago byo ye n'addamu okulaba wiiki ejja ng'omaze okirowoozaako ng'olemerako ng'oddayo era n'oddayo luba luli otyo ng'agamba mazima ddala kakole ki kannokoke Mukama yeebazibwe olwakala kutukozesa akalala aka life ministry kokwogera ku bintu nga bina kwogera ku Katonda eyagala ensi eno ne kwogera ku Yesu omulokozi rather ne kwogera ku muntu gweyonoona mu kwonoona Mukama n'asindika Yesu y'ensonga ey'okusatu era ensonga ey'okuna wandyagadde okufuna Kristo ng'omulokozi wo bwe tulina okukomaawo nabagamba luli kampani nyina kulinamu Pepsi-Cola nga bakubuuza bagamba nti bw'oba tunaba kutunda nga kashi ayingidde mu kampuni nga naawe otunze soda oba tunaba kutunda kati naffe okutunda kwaffe oli akkiriza Kristo Yesu ayingidde mu bwakabaka bwa Katonda awo era Mukama atuyambe naye Bayibuli egamba bweti nti oyo awangula emyoyo mukezigezi era alifuna n'emirembe tubeere bakezigezi tutuuke mu ggulu nga ne layini egoberedde bweti bewaleeta eri Kristo Yesu kijja kuba kyalinaku nnyo gw'ogenda mu ggulu ng'oli bannamunigina tolina akuli mabega bw'ati bw'oba ogenze mu kalulu nga tira akuli mabega gw'oleese eri akuwagira obeera mu katyabaga buuza akulinaanye oyo naye abakuliye emabega oba teri gye muli eyo kale muganya okunziramu njala kulabeka vidiyo kano kali mu luzungu naye mujja kukategeera Mukama yeebase mujja kukola ki kali mu luzungu naye kikali kagamba nti enjiri erina okubuulirwa ffenna si muntu omu yekka oba ababuulizi b'enjiri naye buli y'omu mukazi musajja mukadde muvubuka mufumbo tanti siri mufumbo ffenna kitukakatako okubuulira enjiri mpaka vidiyo kafaako kampereza
all the glory. You are worthy, God. You are worthy. Help us! Somebody please help us! Help us! Somebody please help us! Look out! It's huge! We need help, quickly! God, you are worthy. Hallelujah. We praise your name, O Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. There are people drowning outside. We need to go and save them. Many are drowning outside, and we need to go and save them. Is that not the job of the evangelism department? Amen. That is the job of the evangelism department. The evangelism department should go and save them. Help us! Somebody please help us! We would go and save them. Show us where they are. Where are the rest of the church? It is only the evangelism team that came out. We need 28 boats to save them. Evangelism team can only fit into 3 boats. Help us! Somebody please help us! We're drowning! Help! How far? Were you able to save all of them? How can you save all when we sent only 3 boats instead of 28 boats? God's own image in man was the image of love, until the storms of sin ruffled the waters and the reflection was distorted. But God was not outwitted. He invested all he had for everyone who ever lived. My friend, I am here to tell you, the Church of Jesus Christ is not a pleasure boat, but a lifeboat for saving souls. And every hand is needed on deck. Ekkanisa tuli lyato. Si lyato kulya mapenzi, kulya bulamu, kuwulira bulungi Mukama yandokola nseeya ngenda muggulu. Tuli lyato erireeta obulamu obw'obulokozi. Bangi babbira, bakaaba. Yesu tulimugamba ki ku lunaku oluvannyuma ng'abantu balokose? Tulimugamba ki? Tikiki? Mukama atukoowoola tubeere eryato erirokola emyoyo gy'abantu. Bayibuli egamba nti Mukama tayagala nsi eno kuzikirira,
n'atuweereza omwana omu Yesu Kristo tiyamukkiriza aleka okuwula n'afuna obulamu butaggwaawo. GFM, omwezi guno ogwa Maachi ogw'enjiri munaabuulira enjiri. Oba mulina ebyokwekwasa, ndi bize ate siriiwo ate omanyi nina appointment, oyo kafunku naye omweterekere, jangu tubuulire enjiri. Bw'ogamba nti tojja kusobola kujja wano tukitegeera bulungi, tojja, naye gy'obeera gy'okolera eyo gy'oba obuulira enjiri. Ffenna kitukwatako okulokola abantu, kwagala amawulire amalungi. Njala kumaliriza bwe nti senga tulemerera obutabuulira njiri, tujja kuba na kyakwekwasa mu maaso ga Katonda. Okwewoozaako kukutawedde tekujja kutuyamba. Naye tusalewo twewoneyo tubuulire enjiri. Ate n'enjiri si yo ya Yesu, n'amaanyi si gago, amaanyi ga Yesu. Okutya kutte kuviiremu ddala, obeere musajja n'omukazi nga tolina kutya ku nsonga y'enjiri. Mukama atuyambe bannange, guno omwezi ogwa Maachi ne guno omwaka tugende mu nsonga ey'enjiri. Zimiriza ku maaso go tusabe. Onooluganda Pawulo wajja. Mukama tukwebaza nti oli mulungi era oli w'amaanyi. Gwe yatwagala n'otakkiriza ffe okuzikirira, naye n'otuwa obulamu obutaggwaawo. Tukwebaza nti oteeta mu kkanisa yo si kutuula kulera ngalo oba n'okuba nti ffe katuwulira bulungi tudda mu ggulu, naye nga tutwala obuvunaanyizibwa okubula ekigambo kya Katonda. Mukama, guno omwaka tusaba emyoyo 500 abantu okulokoka, ate si kulokoka bulokozi, naye banywere, basomesebwe, bafuuke abasajja n'abakazi ababuulizi b'enjiri kasiggu. Mukama, tuyambe buli kinoomu, tubeere kitangaala. Maka ge tusulamu bangi si balokole, mirimu gye tukolera bangi si balokole, amasomero ge tugendamu bangi si balokole. Yonna Mukama, ne mu bika bye bituvaamu, bafamire ze tuvaamu, Mukama tuwe obuvumu ffenna wamu ng'ekkanisa. Ate n'okuba tuno tubeera nti tutwala buli mukisa gwonna okubuulira enjiri mu bumpi bwayo oba mu buwanvu bwayo, okusinziira ku kadde ke tubadde batufunye. Buli kinoomu adde wano Mukama, n'abo bali ku mitimbagano bonna Mukama bawe omukisa eno wiiki okuwangula omwoyo gumu mweno wiiki yonna. Mukama tuyambe tumalirize katala lino, wiiki ejja ffenna tube n'obujulizi atujje n'abantu baffe abalokose. Mukama tukwebaza mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu.